ya Bugayo akusakira ag'ebyobufuzi. Muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madina Ke agava mu kooti nange Eka Cronal ngabo gali nange Joan Comfort agazu agafa mu Palamenti nange Kisache John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bweneyongerayo n'amalindirire gaffe amalala ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bambalidde gavumenti olw'engeri gyekwatamu ensonga za Dr. Kizza Besigye. Okusinziira ku babaka, gavumenti terina nsonga gyevunaana Besigye okuggyako ebyobufuzi. Samula Hanifa ayogeddeko n'ababaka bano. Ababaka ba Palamenti bavumiridde engeri gavumenti gyekuttemu omusango gwa Dr. Kizza Besigye gwe bagamba nti tewali misango mirambulukufu gimuvunaanwa. Ababaka bagamba emisango egivunaana Dr. Besigye gikyalemena abawabi ba gavumenti okugirambulula eri ekkooti kye bagambye nti okumukuumira eruzira kuba kulinnyirira ddembe lye ery'obuntu. Tutule basanyufu kubanga omukuffe bamuhandulinga bwe batyo bamukwata bwe batyo ali wano ali wali gavumenti eri awo omukulagira kooti kati tekyalina buyinza ogambe nti mateeka bwe gatyo bwe gagamba. Kyose kimanyiddwa bulungi nti ntandikano Dr. Kizza Besigye talina musango. Omusango ogumuvunaanya gwa kugenda kwetolola mu ggwanga lyonna n'asaba obuwagizi era n'abufuna. Bannayuganda bonna ne basalawo nti alina okubeera pulezidenti waabwe. Kyekyokka kye baali badde batugamba nti ekyo kyamenya omusango. Omubaka Sentinary Franco Robert yavuddeyo n'ategeeza nga bo banna FDC bwe bateekateeka okwekalakaasa singa Dr. Besigye tayimbulwa. Gavumenti bwe batevuddeeyo neteekawo okusalawo okw'enkomerero ku nsonga ya Dr. Besigye, tugenda kuvaayo twambale butsi tutandike okwemulugunya. Sentinary asabye kkooti okwanguya okuwulira omusango gwa Dr. Besigye. Ate ye omubaka wa Buyaga West Barnabas Tinkasimire ategeezezza nga gavumenti bwegezaako okussa Dr. Kizza Besigye ku kisenge okulaba nti akkiriza ebyo ebyava mu kulonda kw'aba pulezidenti. Gavumenti egezaako okubonyabonya Dr. Besigye kumuteeka mu mbeera ezigamba nti bino kambiveeko nga ayinza kulekera kubawakanya gavumenti. First of all wabagamba ye yasinga akalulu. Okwawukanako n'ababaka banne y'omubaka wa Lubaga South Katolu Bwamapo ategeezezza ng'olutalo lwa Dr. Besigye ne Pulezidenti Museveni bwe luli olw'ekinnamagye era bwe lulina okugonjoolwa mu ngeri y'ekinnamagye. This is the battle of generals. Olutalo lw'aba general abajja ne bakwata gavumenti ne bafuna obutakkaanya kwa ideology gye bagirako. Kati ensonga eyo ogera n'ogisanga era nga ba generals kubanga temuliimu atali general ono mpozi Besigye kanolo naye ensonga y'abannamagye balina kugisolovinga mu ngeri ya kinnamagye. Dr. Besigye yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi oguwedde n'aggalirwa ku poliisi y'e Moloto gye yaggyibwa n'atwalibwa ku kkomera e Luzira. Ku Kingdom TV, Samula Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.